Etteeka eryokubiri wano woze nze Katonda waawo. Era nze kasayogera Katonda nti nze Katonda waawo. Obudde obwo mutuufu nakisaba muri mu mutima n'engamba Mukama Katonda nzitira wano ffe bufi. Naye ate n'engamba nti kuba bw'oba osanzeewo Katonda omulala. Era nasangawo waawo naye nta Katonda waawo. Talina kisa takola kitayagala kumanya. Naye abantu abo balina family ze abaana. Nze sikikakasa nti balina nezi family. Nti omuntu abeere ne family beera n'abaana nti mu bulamu buno obwa bulijjo biki. N'agenda nti alina omwana mu baby ageze mu kulisa birthday. Ebyo bibyo kye nalaba ku kifo kiri omusajja bangamba engeri gy'oli ku ddaala lya infantry commander ogenda kufuna embooko 5 nga komanda banga lyona obaddeeyo olira kutaala nenyegamo ekigamba mukama wange nze siri musirikale nagamba toli musirikale ateeko kakati ate sooka oleke weegaana ate toli musirikale otyagolwedde nagamba weka onyiiza gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 87 oba noti 75 noti 16 38 ate ng'osobola otusa matugga ate gwe yandeetaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Yambosa nemanyi bantu temu balakisi kyeno sigimanyi olwedi bakuzizzaako ki ebanyambusa kati ntuuka ku venue bantuusawo mu kifo kyennyini ekyabwe bwe bantuusa mu kifo mirembe gyampeddeko so si nga omanyi omuntu kubi yanafudde nze nga nafudde naye obulako keesi kyokka omuntu enfakati waliwo embeera okutuukako neweegomba kituufu offa ate nga tofudde era otuufu Katonda waliwo olumu lwotuuka ekiseera n'ogamba nedda oba ate singa mu biseera bino wakiri nfa. Abasajja bantuusa mu kifo bagutuuka banzijjako ekintu kino kyo bwe kiti ndi mu mmotoka dukeebera mu mmotoka nga bakuggyako kino olaba ebyo biwaki ngenda okuta amaaso gakugukira ku basajja abana yajati black okukuba kenda amaaso maje UPDF nga panje akoza kenda amaaso SFC ababambala different uniforms arambala nebekala akamyufu nga kyekifo kyentuuseemu kati banji jayo mu motoka n'empingo zange ekintu kyolonga kiri wano kuki omusajja twali tutuuka bwati mukugira bafana pindako infantry commander mumugjewe bannange mumuzudde yatubulako ddeeyo mumuzudde wa simanyi emundu yaffe agireese nembagamba bannange nze siri musirikale toli musirikale nga tolira eddala olunaku lwa infantry commander 003 siya oyagala kutunyiza weegaana oyagala kwekyaga kati jjukira bakugamba byagala kwekyaga nga ne bali bakulinako ebifaananyi byennyini olwedde ku si yuno badde kinaawe kati ne wali kyolina okusooka okujja mu mutwe gwo kyekigamba okutandika ebyokwegaana obujulizi olwedde bukoze eki weebwe ate kati weegaana ki bwe baleesa siyeyo ng'ate olwedde yeggwe kati abasajja ne baŋŋamba munnange ate obwo obudde enjala eba ekuluma oba watuye enjala obadde kinaawe engonye fo mbagamba ate n'obudde bwenjala eba ekuluma lowooza ku kufa nga wafudde kifo ky'abasajja bali si kyangu nnyo gavumenti si ya muzannyo nze nakiraba kati
abasajja ne bangamba nti naye sebo infantry commander tweyanziza obutatukalubiriza mbeera ogwaffe gubadde gwa kuleeta gende wa mukama akutwale wa mukama waffe yakututumye etukomye wano ekirungi tetukukubyeko ate naawe obadde wa mpisa ne bankwasa abalala ate bankwasa abalala ne banzizaako kino n'empingu yange bakutwala nja tolaba nnyo nnyo busenge enda okuwulira olwakuyisaayisa owulira emiranga ekiri eyo mato gano gawulira n'owulira emiranga ekiri eyo amanya nalowooza n'ebiggwayo ne banyambusa bantuusa mu ruumu naye nga nawuddeko ku miranga gamba ekirifu kiri nti ndabika gye bandeese kaweddemu era namanya nti kaweddemu naye omutima gwange neegayirira mukama katonda nga mukama katonda siina ekisooka nze muntu nasooka n'ebirowooza byonna nze muntu abeera ku kitundu ky'ematuga atalina yadde ettondo ly'obulabe ebifakiti nali neeteena n'okwetera nti nze kumbi buli bantu b'oku kitundu eri mukwano gwabwe abakozi ba gavumenti kuviira ddala ku zi LCs zonna ezikola by the Gombe division yangu abakozi ba gavumenti bano basimanyi gisobi kibaali bonna bagasiina kyabulabe kye nali nkoze kubanga n'abo bennyini abantu b'oku kitundu abatwala abaddukanya gavumenti ku kitundu abamu nga muri bawamu obuweereza butuuka ku kitundu bino bulungi bwansi bane tulina okugenda okujja bulungi bwansi biki nze nga byonna ndabandikiriya ebyemizannyo abantu bayidenze ebyemizannyo nagambye byebyangata nnyo n'abantu bantuumako n'erinnya lya Pogba jukira nze ndi wa Manchester United mpulira taata ebiseera ebyo biki ne bankazaako erinnya ebiki nebuuza ngamba naye kiki kati abasajja bantuusa ngulu naye katonda nenkimusaba neŋŋamba mukama katonda gw'omanyi bantuusa mulimu eri banjijjako kino nyamulimu genero omanyi omuntu okwesuuba obwesuubi naye ekigambo kubeeremu abantu bali mu gavumenti baalya bakkuta era kyamanyi kizibu mu nsi sajja yeesuuba bwesuubi ali ku laputopu kuli eno mugundi eni waliwo bakuba mukume ensi baagimala ebifokiti lino lyeggulu lyabwe tebaligenda namuggulu talina kizibu ku nsi n'ebigambo tayogera nnyo waliwo bamuvuunulira saya atuuka ayinanyiga bugizi ati bunimoti bwati ku sikuliini nezigira komanda nsanyusa okulaba genero ng'agamba gwe komanda ate omusajja agize bugizi bwati sikuliini agikyusiza n'ogiba okulaba ali ku laputopu ye naye nga wali watubulako ebbanga lino lyonna obadde naye ng'okyayogera otya abantu omuluumu nalaba ebintu binene nnyo muluumu omwo omusajja n'atandika nampita mpalanyi Michael nempita abantu wanjisebo sanyusa okulaba gano ge mateeka ga wano kyetukubuuza yasooka kugamba gano ge mateeka gaawo ettooka erisooka woze tosuubirayo muntu yenna kuyamba kimu kifo kyekyo etteeka eryokubiri wano woze nze katonda waawo era nze kasayogera ekyakatonda nti nze katonda waawo obudde obwo mutuufu nakisaba muli mu mutima neŋŋamba mukama katonda nzitira wano fe bufi naye ate neŋŋamba nti kuba bw'oba osanzewo katonda omulala olwo nasangawo waawe nayita katonda waawe talina kisa takola kitayagala kumanya naye abantu abo balina famiri ze abaana nze sikakasa sikikakasa nti balina nezifamire nti omuntu abeere ne famire beera mu bulamu buno obwa bulijjo biki nagenda nti alina omwana mu bebi agenze mukulisa birthday ebyo bibyo kyenalaba ku kifo kiri omusajja baŋŋamba engeri gy'oli ku ddaala lya infantry commander ogenda kufuna embooko 5
nga komanda banga leno baddeyo olira kutaala nenyegamo kigamano mukama wange nze siri musirikale nagamba toli musirikale ate yoko kakati ate sokoleke wegaana ate toli musirikale otyagolwedde nagamba yaka onyiza nakutunza ku sikulini kati nga mukugunulako wewetonelako wali nalawe kyamazima olaba oli komanda banaka kinefu kiriti gwe wetunulako ku sikulini abasajja bane ekituufu abasajja bandagala life challenge nga bwetunulako ku sikulini gwe nga bwofaanagana kituufu toli batunula ku sikulini naye bakutunulako abasajja nagana nyoba gubaleese siyono nga ebifaananyi biri bikulaganga omuntu omunene muko ate owobulaba ate omukiego bagenza okwetala n'oyongo baleese komanda 003 yabera atya nga tayongeredde 003 yono n'agamba okusinziira mu ddaala mwogwa ogenda kuba push-ups 100 nga teri kuwummulamu mubanga amateeka awo balo gasoma nagamba mubeereeyo mwemuddeeyo muzeyitakoze biki kale Kyagulanyi ajja kukinewo wano n'akyusa olutambi bw'akyusa olutambi ebangamba teeka emikono wansi ne mmanya nti ebintu biti olwo embeera kituufu bya ddala era kasabangamba teeka emikono wansi ofungukyalina empingu obadde empingu ziri balina ekikoko ne bakiyinziza nako ne bangamba genda kuki ku ttaka ne bangamba genda ku pressure up bangambye 10 ekituufu kiri nti natwaza pressure up zerakawo wansi nga omanyi kyebayita ku mpingu fubino myegembo ate gaziire nemikono nemiro ku mpingu zange nekino ekintu nga kwekiri njakabeerabeera ifu challenge eri awo nengenda ku pressure up ekituufu kiri nakuba pressure up naye mu kutwaza ennyo nakoma ku 6 pressure up 6 bane ebyembiriseko gino nagamba lindako bane wagamba 6 wakola mu 6 ngamanya sokoleko mwami aje kuche kyebandeeteddemu kyendimu nga ge mazima omutima gwange tegusobolera kuba pressure natwazanya nnyo ge mazima natwaza nnyo nakuba pressure 06 kwe nakoma naye nga bangamba 10 kiri nagamba lindako kuranka kwoli onyoma na bunyomi onyoma bunyomi mbanja waliwo omusajja omulala ayingira kale nanga mateeka ebigere mu bbanga ku mpingu nekino kwekiri weebakawo bwoti ebigere bino ne bibeera biki mu bbanga kyokia kibakulesa emoto kimanyi tokola ki abasajja omanyi okusitula solido ziri ddabo ne balyoka bankuba ekigere ddabo kyali tekyeto kyalina kunywa kubwa ddi mu ssomero bannange nawulira ng'obulamu bwonna alaajana ne bankuba ge mazima bankuba nendaajana naye mbagamba mbeegayiridde mu nsonyi bakuba n'entendewalirwa neegayirira abasajja ali mu 2 jjukira oli ku kikookolo mpingu nembasaba nembagamba nsaba kunzita obulamu bwafa obulumi nga bungi ne bankuba nembasaba banzite nga kiyinza okuntasaako kyokka kyekyo n'entendewalirwa n'engwawo ku mpingu zange bwe nti kati ate owa wooda omusirikale omulala ajja omusirikale yayingira ali mukazi musawo ne basooka bambikulako kino kino nga jjukira omukka mbaka muki ne bajjamu ne bakinteeka bikulako wano challenge y'ekifo kiri teri kintu kisinga nga buli kimu kya kikookolo ekikookolo kino kimalako nnyo obulamu musawo nanteekako ekintu kuno n'agirabye eri nampima
nga alina okuwayo results ono general owanyo omukulu yamusaba results mu bwangu ez'obulamu ez'obulamu nze sasooka nakumanya nti bali ku byabulamu si okumanya abantu tebalina kisa omusawo oli ku mbeera gye nali ngizemu ndaajanye nzenna bigere biyiika musaayi biki mu ntobe eno omusawo n'agamba nti siya ate ye infantry commander mulamu nnyo yatunuulira omukazi oli yali mukazi omutima gwange era simanyi Katonda yekka yalisasula abantu abo omukazi yagamba nti infantry commander mulamu nnyo general omusajja hindako ekitegeeza abadde atulimba na bulimbi kubanga nze ekisooka bankuba nentuuka ku gundi yonna nga obulamu sikolaki nga tebuliiwo laba omusawo wamala okumpima n'awayo result nti ate mulamu nga mukyala nakazadde y'eggwanga ekituufu kiri nti ekigambo kye bayita ebintu ebisinga ndowooza guba mutima gwa muntu bw'atunula omukyalo oli teyankwatibwa na kukisa naye era nagenda okukitunga nga be bano abakyala abava mu districts zino wammanga Kapichorwa na Kapiripirita amannya ge gago Animongo ago Amongo abiki ago ebitundu ebyo nga talina na mutima gukulumirwa yadde kubwakulaba bwofaanagana bwotunula siya sajja bamangamba ddawo olwo tewali wakutute okyali mu ofiisi edde nkyali mu gundi y'abakulu eri baziyita interrogation rooms iyo omubuuzo ebyo byonna ssaawa mmeka essaawa zikwata mu 6 gwa kiro gwe bakutte ku ssaawa 10 nga ziri mu 12 awo nagala olabeera bifeeyo n'okuva ku ssaawa ezo zonna n'ekiro nga bakyakuteekako akakokolo obadde ki kiro nze byenjogera bayidawe sirimba njogera de fact kubanga kyaliwo kyatuuka ku nze kyangwako nga 18 kugombelela yeggombe era olunaku nalwo nti nga siriweerabira ndowooza ne paka lwendisaanawo mu bulamu bw'ensi gye bampambira ne bantwala ekifo saakitegeera by then budde obwo ne bantulugunya kimu ne kiggwayo kubye push-ups de nakoma ku 6 teeka funya nguni bikibe n'entendo wadde nagwa bugubwe nti kya bwenti tozirikamu nga ni ku mpindu zange n'ekikokolo n'engwawo bugubwe nti ngamba kati ebisigadde nga tenkyazaki ntende waliddwa nkwoyo bulamu butende waliddwa kati luvannyuma omukulu n'atowawo odaawo nagenda okulaba banzi bajja wabeerayo ababeera wali ewabweru bweru wa office biki yukira ekifo bali balina kamera za biki bebajja ne ekikookolo kiremerode nga kiriko n'empingu zaabwe bansitula busituzi nga sisobola kuyimirira ebigere byafudde ne bansitula ne bantwala mu kimotoka waliwo ekimotoka awo ku venue yeeyo waliwo ekimotoka ebimotoka kiri ku foomu za baddabo cabin ne bantuuzaamu kati mbampitawo ndokuddamu okuwulira eri maloboozi gali kindowoozesa nti oba waliwo abalala wano nange ndi ku lwange teeka mu ddabo cabin emotoka nekivuga kiro ekimotoka nekivuga kisambula nekitambula eri ku mpingu biki wali ebimu kukubikula kwa nti okoma kulaba ekifo mataala gokka ate bakutaddeko ki tossa bulungi emotoka nekivuga ngenda okuddamu okuwulira geeti eggulwa nga kikulaga nti ate eri sekita ki ndala yati yogera ndiye yafandi biki wali basayinga omusibe gwe baleese tekuba wandika mu kitabo Mpalanyi Michael Infantry 003 naye nga buli bwe bagira erinnya lya infantry baseka niyo buli bali in fact nava mu kifo kinga abasirikale bonna erinnya lya infantry bali in fact nga bali kutte
oba byabalibererako kyo bababererako ati balaba oli mukulu nga baseka ne banyingiza mu ruumu busituzi bakinjijjako kyonna tayimbwa gye giri komera lya mitwayimbwa nene nnyo lizibu nyingiza mu bagulawo waneno ne banyingiza ne bayigulawo awalala yonna ne metayimbwa ne bayingiza paka mu ruumu eyo gye banyingizaamu ngisangamu abantu babiri siya ekyangwako mu bulamu bw'ensi seminti piwa nga mwe bali bantuuza omwo entuula omwo ne baggalawo ekkomera bano ne bagenda abasirikale wabweru awo waliwo abakuumawo olomositi eri olomositi oba baraks olwo bano ababiri wasangamu nga bo boogera nasangamu yes babiri era nga boogera na lulimi lwe tuwuliziganya bulungi nnyo ne bambuye omanyi enkola y'ekkomera sebe enkomera gundi y'ekkomera gwe baleese otuukira mu kweyanjula gy'obeera gy'ovudde musango ki ogukuleesezza bye bibeera mu makomera yonna gwe baba bakutte nemba eyanjulira nti nze Mpalanyi Michael kati aba n'abasibe saabeeyanjulira biri bya kumalayo nti infantry commander 003 aga nze Mpalanyi Michael ne bambuuza omusango ogukuleese gwe ate bakuleetedde ku musango ki ne mbagamba omusango gundeeseza mu butuufu sigumanyi naye bwe babadde bankwata kimbaze bandeetedde ku musango gwa kuba wa NUP kubanga bwe baali bankwata bambuuzanga ebibuuzo lwaki okolera Kyagulanyi abasasula ssente mmeka biki nga bye bambuuza ne mmanya gwe bakoze eki abasinga omanye ekifo ky'ogenzeemu abasibe be nasangamu ababiri ne bangira ali eri nagamba weewalula empola bino ebigere okuyimirirawo okwekuwooti nga tosobola kuyimirira ebigere byonna byafudde bino mu ntobe eno yonna musaayi ne neewalula paka mu kiyigo komera libasibako oliko nga olaba luumu zino self contained amasanzi tegavaako n'amazzi tegakola ki amazzi ga eringa ga shower then n'aga tap then wali edize zino toyi ziri ez'okutuulako zobayiwayo obuki ne neeyiwako amazzi ne naaba ne neewalula nga budde bwakwebaka naye ng'ogenda kwebaka ku ki bannange nasanga obulamu bwankaluubirira nnyo naaba neera nga omanyi otulo tetumanyi ki wamala ne tujja engoye ze bankwatamu olwedde nali nyambadde seminti plain kwe nasula abasibe bano ne baŋŋamba nti weerake bayisaawa 11 12 bunjaba bukya bajja kuleeta obuugi bwe tunywa naye bagenda kukuzzaayo waggulu tolaba nti totambula abasibe bali bamukutula omutima tolaba nti totambula bagenda kukubira ewiiki namba n'abasibe bagamba bali basibe oli nasangawo baki omuntu gw'osanze mu kifo waba yakunnyonnyola ebyawo kiki okyasobola okuwaako kyowakanya ate waloozezzaako dda siya olwedde kyokka kye baali bamaze okunkolako kyokka andi mu geyeena yokka nene baka ziba ziyingidde saabukedde mpulira eŋŋombe mpulira egundi ekijji ebyeminyono bazimba abasajja bazimba okutuuka kw'obutuusi gwe gye baakusibidde bayita miryango mbanjawo twebase makyaba biki byonna bye mu maaso biki byonna baleese obuugi bwe baleeta obuugi nze n'emuzira n'emuŋŋamba nze nabagamba nze buno sibinywa bino abasibe ne baŋŋamba lindako toyigenda kukunywa agannyabo nze nkukakasa ojja kubunywa obujja bwo ne mbukwana ne muyiwa mu toyi ze n'ekyawa naawe
Nekya buli kimu nemba nga singa mirembe nga buli kimu kyampeddeko nekyawa nembuyiwa. Naye mutoyo obujiwa bendi. Bagamba oyiyo obuugi weba mmala baki genda oyiyo amazzi bugende. Bagamba wano ekitakkirizibwa kyekigambo okuzira kyakulya kyonna ekireeteddwa. Kuba olina ofuna amaanyi baddemu nze nali nakisabyeyo edda nga nsaba kinunze nga njagala nfe ku mbeera eyantuusibwako yonna. Munnange kati bano abasibe banzibira tebagamba basirikale bali nti obuugi sikoze eki tobunywedde ne banzizaayo waggulu ne bajja mala okunywa obuugi ekimotoka kiri ekyandeese ekiro ngenda okuwulira nga kigiremu eŋŋombe baggulawo gate ne bajja wali eri ekiba kize basoma linnya y'omusibe kubanga gundi ziri ez'enjawulo eziriraanyeewo basoma linnya lya musibe nga bajja bakugjayo. Nagezaako okuddamu okugira ebigere bye. Abagundi bano baŋŋamba bano abasibe be nasangamu ebigere bino bigireegiremu waakiri weegumyeegumyeko okole ki obiri kubanga gy'onaakomya okubigira nga byakukusitula bigenda fa nenga obulumi. Banaye kye nayitamu kiri ekyantukako kyali kinene nnyo. Munnange ne banzizaayo mu kimotoka ne kivuga ne kinzizaayo mu interrogation rooms. Ne bantulugunyizza jjo era bwe natuuka banziza mu ebyo funya ŋŋuunyi teeka ebigere waggulu biki naye babeera bakubuulizayo ebibuuzo interrogation rooms. Interrogation rooms zirimu wali solido buno obujjamu amannyo maaso biki byonna mamundu buli kyomanyi ekyettulugunyizeso. Wamalayo ebbanga ki? By then siyinza kugamba kiseera nti ekisooka ebbanga lyonna interrogation rooms ezo bazintwalamu ennaku ez'omuliriŋŋanwa 4. Kati ennaku ezasooka zambeerera olwe baasooka okundeeta lwennyini n'olwaddako n'olwokusatu zambeerera mbi kubanga zaali za tocha kukuba kukola kino. Bw'ogamba nti mulimu obumu obujjamu amaaso obujjamu amannyo gwe baakugjamu kikuba bayambibwa nti ate nze saatuuka ku ekyo nze bankuba bukubi otuuka otevaawo bakute bage nti komanda era mesibo waaliwo omutendera kati mwezi n'ennaku ze bakutwalayo mu interrogation room kati natuuka ennaku olwokuna nga bibuuzo bye bambuuza bye biyingira mu system ekitegedde waddamu buli nnyo oba tewabasumbuwa ansa yeeyo saabasumbuwa okusinziira kye nalinguddemu namanya ngudde mu mikono gya gavumenti. Bwe bambuuza amanya gonna ne ngoogera nze Mpalanyi Michael ne bambuuzaawo nga kye bambuuza nupo Kyagulanyi omwegattako ddi otya wajja otya lwaki omukolera yes tufu omukolera akumanyi nga bwe kimuzi bakola ki nafunamu mukaata omukisaawo ono abankuba baali basirikale balala akubuuza ebigenda mu kompyuta naye mulala kati olwambuuza ebigenda mu kompyuta bankwatira nyambadde omujozi gwa Viper. Viper ya wano mu Uganda timu y'omupiira yenze wano mu Uganda ndi muwagizi wa Sports Club Vipers eya Lawrence Mulindwa gwe mujozi ge nali nyambadde kati ambuuza aŋŋamba kati wano ninawo ebibuuzo byawo naŋŋamba linda ku omujozi guno wagujjawo namugamba nze ndi muwagizi wa byamizannyo era ndi wano mu Uganda mpagira Sports Club Vipers. Nino omujozi ngwambadde nambuuza n'aleeta ekifaananyi ku ssimu nangamba ono omusambi omumanyi ne mugamba mumanyi yaŋŋamba yaani ne mugamba ye Hillary Mukundane olwo tusooka tutuddeko mu byemizannyo awo naye nga nzejjukira n'omutima gwange tegubyagala okusinziira ku mbeera gye bampisizaamu na biki ate kati n'ono naye ambuuza ebyo bakuzaako ne mu byemizannyo badde ki ate omujozi yali nyambadde gwa Viper gwe bankwatiramu kati mulaga aleezi ekifaananyi ku ssimu ngamba ye Hillary Mukundane nambuuza yambala shati ne mugamba yambala shati 16 nambuuza ekibuuzo ekirala ebimu ku bijja okukuyambako wano ogenda kusoma line-up ya Viper yonna gimpa nti gy'owagira siya kati ye yalowooza nti ekisooka ekyamukangamu kimu nze okwamala omujuzi balabanga
bebasinga kwata bamba bakwata mu mijozo ebyo byaseno biki kati nze ngeri gye bangwa mu mijozo gwa Viper kyabe abamu eyambuze buzo ya yewunyamu nga kumbe lwaki kifaananyi kyo ku simu kuliko Hilary Mukundane nga naye ate muwagizi wa Viper jukira Hilary Mukundane ava mu bitundu bya Mwankole abandoza olaba akagattaawe kazzezeze boko zigero okitegeera n'aleeta kifaananyi ekirala nga kyekyono omusajja era yakubirako ku Viper Paulo Muchwerezi ne ku Uganda Crane bonna nga mbamanyi nabeegattako biki agenda okumbuza ebikwatagana ebya Viper byo nga babo n'amanya nti kituufu ndi muwagizi wa Viper n'aŋŋamba olwo n'aleeta kwano ne gujja n'aŋŋamba kati njagala kuyamba engeri gy'oli muwagizi wa Viper bambuuza ebibuuzo byonna ebikwatagana n'ebyo ebyakyagulanyi ne bateeka mu system biki byonna n'agamba kati ekiri omunnaye tewali kyakuzza genda ku kibonerezo mu kugenda ku kibonerezo nga bagenda kubonereza bagenda kusiba bwanga bambuuza byonna myaka biki byonna biki oli mufumbo biki byonna nga mbanzo baddamu ne bambuuza byonna ebyo mirimu biki ebinkwatako biki byonna eby'emiyupi byonna biki system eri nga bakola ki nga bateekamu n'agamba bakulu bajja kuzuula bwe kibanga kituufu oli wa NUP bakulu bajja kuzuula naye obanga ogyerimbikamu bwerimbisi nga toli waayo era nabo bajja kuzuula bagenda kukola lipooti ejja kuva ku kitundu gy'obeera ebaddire jukira nali musajja atusisibwangako nze nali ekisooka sirinayo likodi yonna ya musango mu gavumenti teriyo ate ki nze sitambulira mu bumenyi bw'amateeka nno just ekyenjawulo ekiriwo Kyagulanyi nze mwagala ng'omuntu mwavudde ku bemugamba mbu buwagizi nze mwagala nga muki era in fact almost kyekyantuusa ne ku mbeera eyo okitegeera kati wamala oyingiza byonna mu system ki ne baddamu ne banvuga ne banzizaayo ate ku olwo bwe banzizaayo wansi eri olwo wano we bakugire wano ate kikulaga nti waliwo ate abaayo abali eyo naye nga tebabikubuusa olwo naawe okusibira bakwawula mu nsiba luumu gye nasulamu si gye banzizaamu banteeka ate mu luumu ndala nga naye erimu abalala nga naye erimu abalala yalimu abasibe bana mu basibe bana mu kugenda okweyanjula balanyi Michael biki mwe nasanga omulenzi gwe bayita Shakuru Sentongo Gaza Media naye wa NUP ye wa mu bitundu by'enjeru municipality munamawulire wa NUP wa Kyagulanyi Robert Sentamu w'enjeru municipality kati mmala okweyanjula byonna Shakuru naye yeeyanjula nze yali aweddemu essuubi ne linziramu Shakuru yalaba kunze yalaba ng'afunye muganda we kati nga bano abasibe abala betusanzeemu ate bwe tetuzigata balina agasango gaabwe ate bo tetumakinga nabo wabula nga ffe ekyaffe ekitugatta tuli ba byabufuzi omusango ogutusibiza kuwagira Kyagulanyi n'enguma ne tubeeramu munnange ne basiba ffe saddamu kwambuka mu interrogation rooms ngobeera bubeezi eyo bakoma kuleeta baleeta obuugi ebyo nabiddako kubanga byankubya namu olwedde obanziza mu interrogation rooms luli ebyo baleeta emmere baleeta emmere ey'amagye galina emmere gigali akawunga binyanjala bwe babireeta kati babi musajja watunze wamanyi tooke kulya akaceere baleeta ebitugamba sijjabiri bakubaze gwe mulwanyirizi w'eggwanga omulamba ate komanda omulamba eddala olunaku lya infantry toyagala kulya nga tuwumbawumba twogera kuno twogera kuli biki wani agirina eno akati mu mbeera eyo nga ntuuka okutuuka ku kyapiki bwe bamala okunsiba ebbanga ntuuka ekiseera ne twerabira ekifo kiri we bansibira teri kufuluma wabweru eva luumu eri eva obeera mu mataala gaaka tomanya budde bwakedde tomanya nti kino kyekiri ebweru tolina kyowulira tolina kyokola ki toyodde obunyonyi mutya tolina kyowulira nti noba emmotoka ejja okuleka kino ekigize ekikibya basibe bano abamu abalala nekiki kimotoka kijjawo nekijja nekitwala abasibe nekibazza kibwe kityo
ugenda okulaba gubagize ajakaaba bikingo olumanya bano kiri ekifo si kyangu nnyo ne batusiba omwezi guyitawo baleetayo gundi miguna bamujja Masaka naye NUP bamutugattako mu luumu yeemu tubeera mu luumu abasube ba NUP bameka nze Mpalanyi Michael Shakulu Sentongo ne miguna yeeyita Jeno miguna musajja byajja amalevu bagasalako gonna ne bagamaanyako gonna bakubooli baba kubabonna in fact nange nze nanyiga miguna oyo we Masaka amanya ge ye Kimera Ibrahim amanya ga matuufu fe twamunyiga biki netubera ne batusiba kati ekisana kyatuukanga abaserikale bali ngo tebakyatutwala mu interrogation rooms ne bajjanga ne batulambulanga General Infantry Commander General Bobi Wine yono abaje ne babatunako ne baddayo nafuna batutundako ne baddayo baruka ne bafuna mu kukisa that is bwe kibanga kya obuwoza bana bajjanga ne batutundako ne batusoma ne batutundako ne batulaba bwe mufanagana dikire bigere bili batukuba batusobola kola ki kuyimirira kutambula batukesenga na yali ekikutaasa kwe kudda ku physical exercise ebigere bikomewo olike kulemala netukesera nembirako ebigere ebitabiko nenkomawo nenkovu byonna ne bikola ki nizigenda ngazibona nentuka ekiseera netubira ngekituufu abasajja batusibye ntubeerawo netugumu netubeerawo naye tuli awo miguna ye ne bamugjawo tebatwala mu kooti miguna we bamutuggyako ne bamuta fene tubeeramu twabeerawo ne bamuta bamala ne bamugjawo ne bamuta bamuleeta mu interrogation rooms ziri ne bamuzza eno muffe kyali kiraga nti nno abeewaabwe yakimanya nti nno waliwo demand ndowooza naffe ne tugumirako kati ye ne bamala ne bamugjawo ne bamuta ne bamuta ne tusigalamu ne Shakulu Sentongo y'Owenjeru municipality ne tubeera mu tebeno naffe twali awo lunaku lumu ng'ebbanga tugize twerabiddwa abasajja twatugize ne twerabye ne tugamba kituufu baatusibira wano tutta naye bwakya twali tumaze n'okulya akawunga budde bwa bugize abasajja ne batugjayo ne bajja ne batusoma babiri nyewe Shakulu Sentongo Mpalanyi Michael Shakulu Sentongo ne batuteekako mu kimotoka ne batuvuga ne batuuza mu interrogation rooms tugenda otuuka ali eri nga abasajja banegamba Infantry Commander odda waka nesika bwenti nendowooza lamusajja alabika nga okimanyi ebbanga lye bamala okunzija nga banzija mu interrogation rooms ziri okumala zizaayo kyatwala emyezi ng'eja nga tuli mu rooms ziri wali tetufu kati omusajja bwe yagamba nti mudda waka nakyekanga ali wajje nenye abasirikale abakulu ekifo kinene kiriko offices nyingi ez'abakulu mu government biki ne bagamba ripooti twagifunye bakoze ripooti twagifunye naye okusinza ripooti nga twagifunye mudda waka ne batuwa amasimu gaffe simu bino by'amasimu tebakusiba nabyo bazikuŋŋanya engatto biki benajjukira baba bazikugyemu engatto biki ne banzizaako kino ekintu nate omusajja gwe banzizaako kino ekintu n'empingu zino nga bayinzirina ate omusajja agambye tudda waka ngenda okola omusajja ankute ku mukono bw'ati bantambuza ne bantwala mu luumu ze bateeka engatto nyambala engatto bantuusa mu luumu nyambala engatto ne bankomyawo omusajja n'atuwaguuni n'agamba mweddireyo muddeeyo tewali mugende waka mudda waka ne batuuza mu gundi buli omu ne bamuteeka mu motoka ye ne batuvuga mu kutuvuga ne tuteebwa ne bakuteeka kati mukute tagali najja abeera wano mu kututa Shakulu bamufuula bulwe nange lwange kati nze emmotoka gye banteekamu oba abasajja banneerabira kyalika abasajja banneerabira bagenda okuddamu okugira amaaso gano okunta
nga simanyi gyendi nekifo sikikola ki sikitegeera nga tokyali mmotoka olwo mmotoka omusajja okwekanga obwekazi ne bajja banzijamu ne banteeka ne banzijako empingu nekino ekigoye simujjukira ngiina agamba Kyagulanyi mutulabire bo ne bagenda kati kumbe obudde bwe baagiriramu okututa ngenda okugira bwe bati amaaso oba ntadde okutaako bwe nti amaaso nga ge mazima siraba nga olufu ndaba buntu bwa kumpimpi kyava omukazi omala omukyala yali alaba omukyala mukulukulu bw'ati ajja n'agamba mutabani ovaawa ki ekikutuuseeko nimugamba nva mudde mu kkomera n'agamba yemu abaana ba Nuupu kubanga waliwo abaana ba Nuupu bebadde balanga ennaku ezo emabegako nemugamba yeffe yenze naye nga siraba basooka logezaako okugatta olabe naye nga ndaba naye nga webakutadde omanyiiwo nemugamba maama okusinziira mbadde mu kkomera ebbanga lye bansibe simanyi kimugenda mu maaso simanyi webakoze eki omukyala n'aŋŋamba wano webakutadde bakutudde ku luguudo luno olweno mu Westana obuzaayo kilomita 10 15 otuuke ekisolo mu tawuni kati jjukira amaaso go gyova amaaso go gyova ne mukukutaakwo wano olwo memole eno ekomawo ku nsi ate si eri gy'okola ki gy'obadde nayo kati omukyalo oba yannimba nga byonna sibikola ki sitegeera nzizaako essimu yange bwe nazzaako bwe nti essimu ng'erina percentage etya ey'omuliro nenkubira essimu gye nasooka okukubako nakuba ku ssimu ya speaker w'ekitundu kyaffe ekya Nansana Municipal Council Hamuza Kasozi kubanga yessimu eyambeerera okumpi bwe njikubako n'agiraba bw'ati Hamuza Kasozi n'agamba Mpalanyi yeggwe okakasa yeggwe mugamba yenze n'agamba yeggwe Mpalanyi Infantry 003 nti yenze Nenge erinyo kyago diwulira eri nga saagala kulyogerako kyokka ekisinga okugira kimu bwe nakuba bwe nti essimu banzizeera ku linnya lyerimu erinnya ly'abakwato babukwasi naye nga nze okusinziira ku kyempiseemu n'ebyempiseemu n'emiggo gye baawulira nga tasaagala kumpita linnya lya Infantry nga saagala naye nga ate abantu neyasookerako ku simu lyeyampita ne mugamba naye essimu esigaza percentage emu egenda kuzikira tewali budde bwakola ki n'agamba kantegeeza abakulu Hamuza Kasozi n'ategeeza bekikwatako bakwama baffe mu NUP banga libamazemu nti abaana babatudde naye Mpalanyi gye bamusudde talina kati Hamuza Kasozi mu kuvaako ku ssimu n'agamba kale kansooke nveeko n'avaako n'ateeka ku ssimu emitwalo 10 n'agamba sooka otetenkanye bw'ojjako essente ezo ng'essimu tenakola ki jjukira amaaso gano bikitomanyi biri ensi tonnagiddamu giraba siraba bulungi biki era omukyala anyambako ogenda ku mobile money eri okumpi okwajjako ssente weti pini nalingi olede nalingi yenjiyina kyagijjukira mu mutwe okwajjako ssente naze nalaba kumpa mitwalo 15 n'essimu n'egira bweti n'enyinya omukyala nannyinyisawo emmotoka zino box body annyonnyola omusajja nti ono bamusudde wano naye bamusudde bakutte eyo kati omusajja wamwe n'agamba lindako waliwo emmotoka ezimpiseeko drone empiseeko ng'erina abasajja basirikale tambula speed nene ng'egenda n'agamba omukyala yamugamba yeeyo gamba naye agenda Buganda baana ba Kyagulanyi omusajja yagulawo buguzi bagenda Buganda naye ntula mu motoka tuli nonna ziri mu ssaawa mmeka ula mu motoka nadde engulu mu budde bugira wanino buziba ntuuka omusajja yali agenda na katale kali akekalerwe anteeka ali bwayise ninnya boda banga nalowooza ogenda kwekikota zeni nenga sina memory ninnya boda natuuka nenzija wano ematuga ewaka ngenda okutuuka eka we nalowooza nti wange n'ennyumba kyangala bwe kiti
ate lwaki ennyumba yamenyebwa buli kimu kyonna omukazi yagenda ennyumba nemenyebwa buli kimu kyonna ne kitwalibwa omukazi omwinamu abaana nali simuyinaamu nali simuyinaamu buli kimu ne kitwalibwa ekyange kyonna era nenzirayo bwenzirayo mu kugira ali eri omuntu gwe natuukira ku musajja Waswa Emma kansala wa kitundu kya Lwadda B ku Nansana municipal era ye bwe yandaba biki nanyanirizawo Ssenyomo Victor w'okumabanda kansala ono Ssenyomo Victor w'okumabanda najja tetenkanyawe nga yomanyi omuntu ava mukomera biki ebitandikirwako naye nga mbagamba bane sikola ki siraba bulungi ne banyambako ekiro kyo nenebaka era enkeera buba bukedde obwangu ddala baali bafunye eddaguni nti olwedde baatutadde kati nga waliwo ebibuuzo abakulu bakitegedde pulezidenti yategedde Mpalanyi Michael ne Shakuru Ssentongo bateereddwa naye tannabalabako kati ate jjukira mmwe aba midiya mubadde mulaba byonna nze saali saakimanye nti ne baali batubanja fatuwakye tubimanyi tolina woyinza kumanyira temubeera yadde naka TV balabe ku mawulire musajja TV ekyoliko naawe tolina kyowulira tolina kyomanyi okuleka ekintu kimu memole kulaba ku basirikale bw'oba olabye na kubeerayo munda kati pate yaffe ekiwulirako ekimanya nti baatutadde tennatulaba ng'ate balina okutukima okututwala tugenda ku headquarters z'ekitebe n'engenda nze nga nze bwe natuuka ku headquarters z'ekitebe era banyaniriza nanyirizibwa Secretary General w'ekibiina kyaffe ekye-NUP David Lewis Rubongoya ne banyaniriza President Biden yali taliwo mukadde naye ng'akitegeddeko baali baleeta ne Shakuru Ssentongo Uganda Media naye ne bamutuusa ng'ate Shakuru y'embeera gy'ali mu ndala ng'akutta olubuto bw'ati alusa zaakuba ne batusooka ekyasookerwawo mu kyonna awo mu budde obwo kwe kutuvuga kutwala mu ddwaliro batwala mu lwaliro era twasula eyo bwe twabeereyo eyo tubeerayo Shakuru alusa zaamukuba olubuto yukira twatuka eseera nga tulya kawunga na bijanjalo Shakuru n'ava ku kawunga yes Shakuru n'ava ku nva yatuka eseera ng'ali akawunga n'omunnyo omuyenge mu mazzi twatuka ekiseera ng'ebijanjalo nga wano nze natuuka ekiseera nga wano wonna wookya nga tuwumbawumba mpala esebo piki owagirondola ng'okomyewo era bwe tuddawo NUP yakuyambako ku nteekateeka nga bw'olaga nti nnyumba yo wasanga buli kimu kyayonooneka piki yo oli muvuzi wa bodaboda wakola otyawo era mu mbeera eyo batengemaze okutulisiivinga etuwadde medication ezigiraku zonna bwe bamala otuwa medical ekibiina kyawe ky'NUP bayidayo kyatufaako nnyo nnyo nno paka nakati nga buli kimu kimaze okutambula kutupangisirize ne basooka ne batusuza kubanga omuntu akomyewo mukomera toyina woobeera tewali ngoye twali mu mikono gya kibiina mazima kulya kukola biki byonna kati kugira ekiseera kiyitawo ko nnaku nga ziizo ne tujja ne tunnyonnyolako bannamawulire nabo baali mwe bannamawulire mwali mwetaaga ate okumanya nti mwali mulaba nga Kyagulanyi yali alanze emirundi egiwera abaana bwe bati ne bwe bati Mpalanyi ne Michael tebalabika bamujja matuga biki kati ng'ate mu bannamawulire mwakiwulirako nti abaali bawambiddwa babatadde naye ng'ate mu mawulire temunalabalaba era y'ensonga lwaki olumu tukozesa omukisa nga guno n'onnyonnyola ekituufu ekyaliwo era nze sirina kyennyonnyodde kitaaliwo sirina kyempayidde kitantuukako ate sikonjedde kati nkomawo ku nsonga za piki ye piki yange saddamu giraba bwe navaawo ngize ngenze kugombolola kubuuza biki nga ababi gavumenti eyajja abajja nga jjukira kugombolola waliwo poliisi
tebayina kye baafuna konti kino nti oba notice yino oba piki yabula era nze njagala okutegeeza nze obulamu bwange bwadde emabega mu kuwumbawumba ako konsabye obulamu bwange bwadde emabega ennyumba bw'emenyebwa buli kimu ne kitwalibwa ne piki yange yabula saddamu girabako ne sawa ye ate ogibuuzaani bwe natuuka ku poliisi y'Egombe okubuuzaako piki binyo ntandike ne bangamba tewaliwo likodi yonna ya piki eraga piki eyo yabula bwetyo ngate tojja kuva eno nti baakusiba gindi ntandikira awo mugende ogibanye ye kwali mu byaliyo osobola okuddayo bangi ate otya ekyo n'ekita ogwo omulimu gwaggwaawo bwe gutyo ge mazima embeera teyambeerera nnyangu paka nakati neebaza Katonda kyansooka mu byonna neebaza Katonda nti Katonda yansaasira mu kuwambibwa kwange mu kukwatibwa kwange Katonda yansaasira nateebwa ekyo kimu then sobola kuva mu maaso ga kamera eno ng'ate seebazizza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yateekinga keya paka nakati lwaki nkyogerako nti paka nakati omulimu teguddangawo okusoomoozebwa kwonna kwonna olwedde piki yakola ki omukyala yagenda kubanga y'omukyala amala okufuna ensonga zino eza TikTok ebya media nga bwe bizanya yabula babatta basuula eyo biki baamala omanya nti baatutta ye n'amalamu naye mu mbeera eyo neebaza Katonda abantu siba baatutulugunya bantulugunya niye saafa nga bwe kiri era saafu na buguni nti no jate navayo nti no bandi mulwadde nnyo biki okay sibula abatulaba era abatulaba nga nyendo okubasiibula nsooka okwebaza mbeere abantu bano wammanga bannamawulire mbeebaza nnyo nti ekituufu kiri nti mwafuteekayinga keya mu kuwulira nti tuwambiddwa mpambiddwa mwafaayo ate era ne mufaayo nga mumaze okumanya nti nkomyewo kimu nyongera okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe nzikiririza mukama wange ensonga njiriko ensonga tukyagiriko sizikizanga ndi muwagizi wa NUP era ndi wa NUP ekyo kye njagala obategeeza neno tuyo gye mugenda kubeera era nzikiriza nkozese n'omukisa guno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino okuvuganya tekinswaza tekinkwasa nsonyi kubategeeza nti akomawo mu kalulu mulonde mumuwa akalulu akabonero kaffe ye manvuuli eno be bakandidates be NUP bonna naye nga bakulemedwa His Excellency tulero gye tugendamu okunoonya akalulu lwaki sigibeera mwate nina okugibeera abasajja mu gavumenti mukunta teyanteekako bukwakulizo nti ate tetukulaba ku Kyagulanyi ti ate mmala biki bantabuti kubanga sayina musango sayina buzibu nabo sayina musango siini mukozi wa bikolobero bantabuti era ndi mukozi wa NUP ndi wa National Unity Platform tugenda kwetoloola eggwanga lyonna mu campaign nyongera okukowoola abawagizi be NUP gye tugenda otambulira ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mumwanirize mumulage raavu mumunoonyeza akalulu ate n'ennyongera okusindika obubaka buno eri mmwe abakozi b'effujjo fenga National Unity Platform tetuli bakozi ba ffujjo tutambulira mu layini eri mu mateeka ng'era omwalabye mukama wange His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yagyogeddeko mwami Joel Ssenyonyi nga bwe yakyogeddeko wamu ne Secretary General wa NUP nga bwe yakyogeddeko tetuli bakozi ba ffujjo tuli mu mateeka era tugenda kujja gye muli tubadde n'empalanyi koyoyo kadde katutu mpalanyi Michael kadde katukutte nze Ajje Samuel producer wali Elisha ekintu kino kikutte mu bulungi akatalekeka era nga bw'oyogedde nti erinnya oyese lya Nkooyooyo Nkooyooyo no by the way yemu ku family neekuusaako tuli bankima era Bishop oyo Nkooyooyo aziikibwa eri Matale bwekityo bwe kiri nva mu family eyo neyanziza okunkyasa bye bye
Lubalusewa TV mazima ku mazima.